tukwaniriza mawuli agataliiko nfuufu enkya ya leero po mayinja mmebo mulungi katusooke tugakuwe mu bufunze tukomewo nago mu bujjuvu ebikulu mu gataliiko nfuufu amanyisi tubanjiriza ssente okuva otwakola abaaweebwa ogw'okuyiwa ettaka ku kasasiro ekiteezi bakaaba Eyabapatanna tabasasulanga tuyambeko tufune akasente ako. Akulira abalamuzi ba kkooti enkulu omujja Jane Francis Abodo kaliisoliiso ne Ssaabawaabi omujja bakubye ebirayiro. So help me God. Nobody can play it around here. Pulezidenti Museveni agumizza bannayuganda ku butebenkevu n'emirembe mu kalulu. Nobody can disturb our peace. Nandala Mafabi afundikidde okunoonya akalulu mu Teeso. Waakwesogga West Nile. Because I'm part and parcel of this program. Gataliiko nfuufu. Tugatandise na bano waliwo abantu ssekinnoomu abaaweebwa omulimu ogw'okuyiwa ettaka mu Kiteezi abasobeddwa eka ne mu kibira oluvannyuma lw'oyo eyabawa omulimu guno ate okubalyazaamanya ensimbi zaabwe ezisoba mu bukadde 200,000. Mu kiseera kino bano bafunye ekiragiro kya kkooti balabe engeri gye basobola okuyambibwamu. Abapatana omulimu gw'okuyiwa ettaka mu Kiteezi KCCA gye yali eyiwa kasasiro basobeddwawo olw'ensimbi ezisoba mu bukadde 200 ze babanja ababawa omulimu. Haji Abdusalam Saka ne Idi Kabonge ku lwa bannaabwe bategeezezza nti bakola bulungi omulimu ogw'okuyiwa amalamu ku kasasiro okumukatira naye okutuusa kati tebasasulwanga. Batupangisa ngira bwe yatupangisa tugende Kiteezi tutwale muloka z'abantu. Tubanjiriza ssente okuva otwakola. Tusaba tuyambeko tufune akasente ako kubanga emmotoka zakola tesizaali zaffe. Balumiriza nti ddiiru ey'okuyiwa amalamu yabaweebwa Muhammadi Sebanyiga ne bawaayo tulakita emmotoka ezisomba ettaka abakozi n'ebirala nga basuubiziddwawo okusasulwa ensimbi nga n'endagaano zaakolebwa. Natuukirirwa muganda wange ate muto wange nga aŋŋamba afunye omulimu mu State Council. Waliwo omukyala nga muwadde omulimu gwa kuyiwa ttaka oba malamu mu Kiteezi namuwa ssente ne muwa n'emmotoka. Kati mu mmotoka waliko n'ez'abannange ze namuwa. Naye tubale tusaba ekikwatako baveeyo bajje batuwe ssente z'emmotoka kuba bakama baazi ssente bazaagala. Kyokka bano bagamba nti bakanze kulinda kusasulwa nsimbi zaabwe. Sebanyiga nga naye abajulize Eyabawa omulimu gwe bagambye nti ye Patience atusasire nga naye gwalindawo okubawa ssente babasasule. Yagamba naye yalina yamuwa omulimu naye gwe yatugamba yamuwa omulimu yamugamba nti mukyala akolera banene ye n'ansuubiza nti bagenda tutusasula. Naye okuva olwo lwe twamala omulimu tebatusasulanga ssente. Tugezezaako buli kimu tutambudde poliisi netuzituka naye nga ssente tezikola ki naye tumugamba naye agamba abangi oli tamuwa ki tamuwa ssente. Naye tulina omukyala gwe yatutwalako afudde mu site taddangamu kumumiitinga kati tumunoonya atuwe ssente zaffe. Omukyala oyo mu kwogera naye nga ffenna weetuli n'atulaga nti agenda amusonyiwe tubaddewo ebimukuttekutemu naye agenda muwa ssente mu wiiki 2. Wiiki 2 zaatuka ne ziggwawo kati mwaka mulamba era guyiseewo. Tebanyiga tumusaba kubanga ye yatukozesa anoonye mu buli ngeri yonna abe nga atusasula. Otherwise tugenda mukuba mu mbuga z'amateeka. Sebanyiga bwe tumutuukiridde Wakiso gy'abeera ategeezezza nga be yakola nabo okuyiwa ettaka ku kasasire mu Kiteezi abamanyi bulungi naye akukulumira atusasire eyamuwa omulimu okugaana okumusasula. Tuufu abantu abo abamunyavu bammanja nakola nabo omulimu gwali Kiteezi eyo ku Landfield nafuna omukyala yayita wa State House gwe nazuula oluvannyuma nti si waayo nampa omulimu oguweza miliyoni 2. Omulimu ogwo ne neewolako ku ssente kubanga zaali tezimala. Naye bwe namala okugukola n'ateekayo akawunti nnamba endala
gye twakkaanya n'ategayo endala ssente n'azibba n'aggyako amasimu. Alaze empapula kwe baakolera endagaano ezibawa emirimu n'engeri gye bagenda okubasasula, naye empaawo munegwa nnusu gwe baali bafunye. Agambye nti abadde asuubira anaafuna ku buweerero oluvannyuma lwa kkooti y'ebyobusuubuzi okubawa ekibaluwa kye bakuntumye okukwata atusasule, naye akyabuze nga tebamanyi kyakuzzaako. Eno y'olaba ye kkooti order nga nkiriyalinga okuva ku kitebe KMP paka ku gurawundi. Omukyalo oyo munoonya bw'ati alaajanidde gavumenti okubayamba mu kunoonya omukyalo ono gy'ali kubanga bayise mu makubo gonna okubasasula naye nga buteerere. Amaanyi gampedde nti ngezezzaako ku buli kimu omukazi ambuze. Tugezezzaako okunoonya atusasire ku lukomo lw'essimu ne tutasobola kumufuna. Emyaka giweze kati emyaka 2 ng'agamba weeks 2 okuva mu January. Yudaya Namyalo yakusakidde eggule lino lwa Bukedde TV. Ddala Kampala si bizimbe katusabe wabeerewo obwenkanya. Abadde ssaabawabi wa gavumenti omulamuzi Jane Francis Abodo akubye ebirayiro okuweereza ng'akulira abalamuzi ba kkooti enkulu ayitibwa Principal Judge oluvannyuma lw'okulondebwa President Yoweri Museveni. Okukuba ebirayiro kuno kubadde Mbale State Lodge nga President Museveni naye abaddewo. President Yoweri Museveni akubiriza omukolo gw'okulayiza akulira abalamuzi ba kkooti enkulu omulamuzi Jane Francis Abodo ku Mbale State Lodge. Abodo yabadde akola nga ssaabawi wa gavumenti ekifo kye yabaddemu okutuusa omwezi ogw'omunaana omwaka guno. Jane Francis Abodo swear in the name of the Almighty God that I will be faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda. Abala balayiziddwa kubaddeko omulamuzi Aisha Naluzengo ne kaliisirizo wa gavumenti omujja. And that I will preserve, protect and defend the Constitution. Kubaddeko n'abamyuka babiri okuli Anit n'Omugisha ne Patricia Achane. I, Anne Trinomchamhire, swear in the name of the Almighty God that I will be faithful. Nelino Anguzu naye alayiziddwa nga ssaabawi wa gavumenti omujja. Lino Anguzu swear that I will at all times well and truly serve the Republic of Uganda in the office of the Director of Public Prosecution. President mukwogera kwayiziriza abalayidde olw'obumanyirivu obw'essimu n'obukugu bwe bazibulisa nga bakola emirimu. If you can bring your, like Abodo, she has been in the DPP and she has done some good work. I know what she's been doing there. So let me see what she does now. Ategeeza nti azze agoberera abo abaweereddwa ebifo ye kennyini era nga tabalabamu nsonga ya buli yake. I'm glad we are all young people, but I think I know also some of you individually. I've been following your record. You seem not to be corrupt. I've not heard that. That's why President yagedde ku gyenvudde okunyweza ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo okubira ddala nga bakawangula olutalo. Really the challenge is to have a state which is for the people. Because at the Deputy Chief Justice was saying, some of the public workers don't work for the people. So you don't know what they work for. In the past, they were working for colonialism. President abakuutidde ku ky'okuwa abantu obwenkanya n'embalirira. We think to bring peace in the country, you need full accountability for crimes. Otherwise, you will get all sorts of distortions, including mob justice. Yamyuka Ssaabalamuzi Dr. Flavian Nzija ayozayozza omulamuzi Abodo n'abalala abakubye ebirayiro. I wish to applaud Your Excellency for choosing the right person as the principal judge. I've had the privilege of working with Honorable Justice Jane Francis Abodo when we were both judges of the High Court, and I also briefly supervised her when you appointed me principal judge.
She was a focal judge for plea bargaining in the judiciary. Wow. President Yoweri Kaguta Museveni azze mu kukangula ku ddoboozi ery'abo abaagala okutabangula eggwanga. Bino President abyogeredde mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire lwatuuzizza Mbale State Lodge. President Yoweri Museveni ayongedde okukangula ku ddoboozi n'alabula bonna abagezaako okwagala okuleeta obutabanguko mu ggwanga. Akkaatiriza nti kino tekijja kusoboka era oyo yenna anaagezaako baakumukolako ng'amateeka bwe galagira. Nobody can play it around here. You go and play those games in other parts of Africa, but not here. Okusinza ku President ebyokwerinda by'eggwanga kati biri waggulu nnyo y'ensonga lwaki baasobola n'okukwata bannakenya babiri ababadde bakola n'akulira ekibiina ky'NUP Robert Kyagulanyi Center mu kunoonya akalulu nga bano agambye nti bakugu mu by'okwekalakaasa era ekyabaleeta kuno kwali kugezaako okusomesa bannayuganda byakwekalakaasa kyagambye nti tekijja kusoboka. Some of our young people also misinform the foreigners. They think that Uganda is just like, I don't know what, but nobody can disturb our peace. Bannakenya bano ababiri kuliko Bob Njagi ne Nicholas Oyo nga bakwatibwa bwe baali mu nkuŋŋaana za Kyagulanyi era ng'eggulo baddiziddwayo ewaabwe. President annyonnyodde nti bangi ku bano balina enkolagana n'abantu abalala mu mawanga g'ebweru nga bano ekigendererwa kyabwe kyakutabangula Uganda olw'okuba balaba nti erimu emirembe n'ebyenfuna ebiggumidde era be bamu ababuzaabuza abavubuka mu 2020 ne beekalakaasa oluvannyuma lw'okuwulira nti Bobi Wine yali akwatiddwa era abamu ku bavubuka baafa bwe baali balwana. Nobody will disturb our peace. If anybody tries, we shall easily deal with him. You saw what happened to people who came from near the border in Congo. They were finished in a very short time. Ku mulundi guno Gen. Museveni agambye nti bakwataganye bulungi ne bannamateeka baabwe nga kibataagala kwe kuwa omuntu yenna aliko ebikyamu bye yeenyigiddemu akakalu ka kkooti. And we are very strict also. We are with our lawyers. We no longer want this game. Somebody has done a bad thing, then he's given bail. Becomes like a game. We are insisting that please, and I'm glad even the courts are quite serious now. They no longer give bail to all these wrongdoers. Okwogera bino asinzidde mu lukuŋŋaana lw'abannamawulire ab'ebugisu lwatuuzizza mu maka g'obwa Pulezidenti nga yeeteekerateekera okufundikira okunoonya akalulu mu kitundu kino ayingira ekitundu ky'Essebeeyi. Bugisu kye kimu ku bitundu ebyenyigidde ennyo mu kulima emmwanyi nga wano Pulezidenti alaze obwetaavu bw'abalimi okwongera omutindo ku mmwanyi zaabwe bwe babanga baakuzifunamu nti era kino azze akibakubiriza naye abamu ne bakitwala ng'ekitali kikulu. The value addition is what we have been telling everybody from the beginning, but they don't listen to us. The good coffee, Robusta, is called Screen 18. These are the beans which are good. I think good size or something. Normally they get about $2.5 per kilo. Now recently with the problem of coffee in Brazil, the price went up to about $4, I think, $4 something. Ku nsonga eno era akubiriza amawanga ku lukalu lwa Afrika okwegatta bakolagane wamu nti kino kya mugaso nnyo naddala ku nsonga ey'akatale n'okunyweza ebyokwerinda by'amawanga. So we wealth creators, our issue is now the market. If I produce, who buys? Ayogedde ku mataba n'okumbuluka kw'ettaka ebugisu nti kino okusinga kivudde ku nkozesa embi ey'ettaka ly'omu nsozi tuweesanga abantu baliyimirako nnyo ekivaamu okulinafuya ne liyiika. Because the trees hold the soil. Because you see the mountain is gravity is steep. Yeah. So if you don't have what holds the soil, it will kubeguka. Yeah. So that kupongoka will happen if the mountain is bare.
But if the trees are there, they hold. Wabula alina essuubi nti okusomoozebwa kuno kwandikeendera abantu abasinga bwe banaabeera basenguddwa okuva mu bifo eby'obulabe mu nsozi n'okukendeeza kulimirayo ennyo. Today when I was in Bududa, somebody said, when you are resettling us, don't resettle us out of the district. Oh, yes. Resettle us in the district, but as towns. Oh, yes. That's a very good idea. That means people can change the use of the mountain. Robina Nantale, Aida Nakas Nesham Shad Narje Waxakid Gwino Club Bukedde TV. Ye Nathan andala mafabi akwatidde ekibiina ky'FDC bendera ng'akuyega abalonzi mu bitundu bya Teso. Olwaleero akomekereza ne Soroti ng'enkyayolekera West Nile. Oluvalu okuyega abalonzi mu kibuga eky'Soroti olunaku olw'eggulo akwatidde ekibiina ky'FDC bendera Nathan Nandala Mafabi olwaleero afundikidde okwenja akalulu mu bbeedo bendera lya Soroti yonna ng'annyikiza enjiri ey'okumulonda. Mafabi awerekeddwako omukyalo Flora Nandala abeesimye ku kadi FDC mu bitundu by'e Soroti ebyenjalulo akunakulira ekibiina ky'FDC ya Patrick Oboya Mulyate. Leero akalulu akanoonyeza kyalo ku kyalo ng'atandikidde mu kabuga ak'Atumiriyolike akasanga mu ggombolola eddokolo Ogw'E ng'ino ababi bamwaniriza mazina ag'ekinnansi. Bannakibiina ku mitindi egy'enjawulo basabidde Nandala akalulu ne babuulira bannasoroti ebirungi ebikwata ku Nandala. Mukyala we Flora Nandala nga mwana nzala eteeso asira abalonzi okulonda bba kuba obusobozi abulina. Ye Mafabi mu kwogera kwasi kusiima abateeso olw'okuba omukyala amugaseeku naddala mu nsonga ez'okuzimba eggwanga. Abasuubiza nga alondiddwa okubazimira amakolero gasobole okubayambako mu kugatta omutindo ku birime byabwe. I came here and said so many oranges, but when you go to town, the oranges are basically too ku kirime kya Mwogo Mafabi asuubiza okukijjamu sitaaki. Oluva ayongedde ebitundu ebirala okubadde akabuga k'Osimiringi akukoote nga yonna abaayo abasabye akalulu. Nandala asinzidde ne yeewuunya ekkolero ebibala eryateekebwa gavumenti mu kitundu okuba nti teryakula ebibala by'abannansi nga bagamba nti tebitukanda mutindo. Factory tetwala micungwa gino kubanga quality eganye ebiwuka bijirya givunda. Abalimi bali kukaaba amaziga. Abanakenya kati be bajja ne badondola emicungwa gya bidondolo ebbaafu ne bagigula nusu 10. Ennimiro ng'oziraba nga ekibulamu eddagala tetuyina erifuuyira emicungwa gyaffe akataye tulina factory wano naye tetuganyirwamu. Even the roads are not fine. I remember you passed those roads, they are coming here. The potholes are there. When he becomes a president, you want him to put the roads fine. We don't have good hospitals from this side here. That is one big problem of this side. Yamina okuddamu okusitula ekirime ekya Pamba. Ernest Chaze yakusakidde guno ku Bukedde TV. Jeno Mugisha muntu alaze obwennyamivu olw'engeri y'obwavu gye busenkenya abantu mu byalo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo gye batuuse ng'eno banoonyayo akalulu. Bino abyogeredde Lira n'asaba bannayuganda okumwesiga akyuse embeera yaabwe. Retired Major General Gregory Mugisha muntu akwatidde ekibiina kya Anti-Bendera nga kyajja akomekereza okusagula akalulu mu bitundu bya Kyoli olunaku lwajjo atuzizza olukuŋŋaana bannamawulire mu kibuga Lira n'alaga obweraliikirivu olw'ebizibu byasanze omuli obwavu nga bangi ku bantu bali ekibu kimu. Ebirala mulimu enguudo embi, ebbula ly'eddagala mu malwaliro n'ebbula ly'emirimu bavubuka byagambye nti bisobola okunogerwa eddagala singa wabaawo abakulembeze abalumirwa bannayuganda. Kyatandika Lango obuuzo bye tubadde tubuuza abantu twasinkanye abantu bonna bye tujja kuddamu tubabuuze okumanya oba basobola okufuna emirimu nga tebawaddeyo nguzi oba sapooti mu byenkulaakulana oba bakirina. Ebintu ebimu tubimanyi nga bwe biri
naye emikola yaffe kwe kubuuza abantu bo bokka ne bavaayo ne batubuulira ogamba ne tukakasa era ne tubabuulira eddagala we liri nga tubagamba ffe eddagala kubanga tuli abantu abeesimbu tuli abantu ab'obwerufu. Omuntu era alaze obutanimativu olw'engeri ensonga z'abasuubuzi mu Kampala gye zikwatiddwamu ng'agamba nti kyetaagisa poliisi kubagumbulula nga baliko ensonga zaabwe zibaagala gavumenti ebakolereko. Asaasidde abaafiirwa emmaali yaabwe olw'amazzi agayingira mu maduuka gaabwe ku bizimbe eby'enjawulo mu kibuga n'abasaba muwagire abakolere ku bibasoomooza. Sente baziri balyandye banaabaliyire batya babuze ez'okusasula abakozi banaafuna ez'okuliyirira. Kati abasuubuzi bawadde magezi ki abalaaja investing emuffe basalewo batunulemu basalewo babeebuuze baani abasobola okuzimba enkola eneegasa eggwanga eneebagasa ng'abasuubuzi. Omuntu era avumiridde effujjo n'obukambwe obwakoleseddwa poliisi bwe yabadde ekwata abawagizi ba pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yabadde ava e Mbarara City okwolekera Buzibwera ku Lwokutaano. Kubanga candidate Honorable Kyagulanyi yawandiikibwa Electoral Commission. Kati gwe ng'omuntu ne bw'obeera mu kitundu ne bw'oba nga waliko candidate bw'otayagala kyekiri ku ggwe okumuziyiza okwogera n'abantu baba ayagadde okwogera nabo. Kintu kya kukola ebintu mu ngeri y'ekikulu abakoze kye bakoze bakola ebintu by'ekisi. Olunaku olw'enkya muntu wakutandika okusagula akalulu mu bitundu by'Erango. Ye Robert Kasibanta akwatidde ekibiina ky'abawejjere b'endera akedde kwolekera kibuga ky'Embaale okuwenja akalulu nga yadde enkuba emutaataaganyizaamu tekimuganye kwogera eri abawagizi be. Kamyat Nambozo n'abalala boogedde okusomoozebwa kubasanga mu kusomesa abaana baabwe n'okufuna emirimu n'ebirala. Maama abeewadde ne baweereza abaana ne basoma. Mwana waffe abawala bali ku mutawaana gw'amaanyi. Bagamba nti ogendako mu ofiisi abaana bamala kubakola bya mbyole. Mwana nosasa sente nagwo omuntu omu waati nenga mwana musasula sente babambi omulimu ate babadiza sente zammwe. Kyekizeno mu Uganda. Obuzi w'ebyennyanja n'abasajja tugenda ku nnyanja batukuba emigo mu kiba ky'okulinda mu maazi eri n'okunkuba batunyagirako sente zaabwe ku nkuba ate sente ze twewoze tujje mu banka batuuta ebintu byaffe byonna onaakikolawo otya wakati awo. Kasibanta abasuubiza okubikolako byonna singa banamuwa akalulu. Kawali omusirikale wa poliisi abadde agezaako okulemesa Kasibanta okugenda mu katale okwogerako n'abasuubuzi ng'ono bamutebuse n'ayogerako gye bali mu kire ky'enkuba. James Magala ne David Kibuuka bakusakidde gwino ku Bukedde TV. Amyuka ssentebe wa NRM Alhaji Moses Kigonga agenze bukubirire okusisinkana abakulembeze b'ekibiina ky'NRM mu bitundu bya Bukedde okumalawo enjawukana ze balina nga President Museveni tannaba kutuukayo ku kuyega balonzi baayo. Ensisinkano yabadde mu disitulikiti y'Ebutale era nga amyuka ssentebe wa NRM mu ggwanga Alhaji Moses Kigongo asose kubuuza bwangula tikiza NRM kamyufu nsonga ki baawula. It really disturbs my understanding when I hear somebody saying, for me, I'll pay my vote to the chairman, I'm going to vote to the chairman, but these others, no, we can do without. Bano bamunyumidde nti abanene mu gavumenti okuli ne RDC bamalirira okupakuba ekigo mu kulonda okwabona. If we want the 90% vote in Palisa for NRM, kindly transfer the RDC. Thank you. Ali Kigonga balagidde batula amanya nabo kye bakoze ne babalumiriza nti bakalabwe mu kalulu olabe simbi kubona munigina kyokanga wangula mu kamyofu bye babayitamo. Is the RDC Mr. Musiho. During the NRM primaries, I even went and met Haji Chirunda over the same. Honorable Minister Dr. Masanza Musenero has always lived a dishonest life. She forgives, she reconciles, but actions show that she supports
the independent. I'm the chair of the district. The woman MP flag bearer rejected me outright, and she has never made it a secret. How do I support such a flag bearer? Bano bategeza nti abeesimbi bakubisa n'ebipande nga biriko ekifaananyi kyabwe n'ekya President Museveni olw'akabonero ne bajjawo basi ne basaawo entebe. We have independent candidates in the palace that are claiming to be sponsored by PLOU. They even put that identity, the logo of PLOU, in their pictures. Omwogezi wa NRM Emmanuel Dom ne bamulumiriza okwekuba n'abaddu olubuga gavumenti ebutalejja nga naye yewozezaako. When I lost in NRM primaries, I have never contested in Butaleja as an independent. Ono abakakasiza nti baali bamulumirizaako wa President Museveni emisango etali gimu era ne bamusaba agobe eddombo mu NRM. Ategeeza nti President yatuuka n'okulagira ise munoonyerezeeko. When I was appointed as the Director of Information, the President sent here the Director General of ISO because they had written a letter about me, accusing me of the things I had not done. Sawansi wa Richard Tudongo asiya bawangula bendera NRM okutuukirira be bawangula amale obutakkaanya. Once we have selected and elected flag bearers, kindly we need to rally our support against the flag bearer. Kikungu mukugera kwa abeesimbi okuba mugino okuva mu lwokaano ng'obudde bukyali baikirawo n'okwesiba ku NRM nti bagiwagira ate nga bakola birala. Our chairman, we have got to support you. Let us support all the flag bearers. Whether you like them or not, let us support, because you are supporting the movement. It's your party. Ebyo nga biri myuka wa Minisita asooka na Minisita w'ensonga z'obuvanjuba bwa Africa Rebecca Litola Kadaga atongoza akakiiko akatuumiddwa Busoga Sub-Region Task Force akagenda okuyigira President Museveni akalulu mu bitundu bya Busoga. Akakiiko kano kakulembera Peter Kisambira nga Kadaga katongoza abadde ku Ssecha Resort Hotel ku kyalo kyandu e Mayoge. Kisaganya ni wamanyenda ya Busoga kikabyo kuzizi Kadaga abulidde abakungu nti birabire bibaddewo emabega era byayise n'abasaba nti kati batunulire kunoonyeza President Museveni akalulu asobola okuwangulira ku bitundu 9 ku buli 10. Kitali ebyaliwo tusaba twakosebwa akosebwa nkoba nti ebyetubatukireke tubireke. Ye Minister Pasisira Muganza asabye abasoga ba President Museveni kisobozesa okwongera amaanyi mu nkulaakulana y'eggwanga. Wano Minisitiri w'Obulamuzi Bwakyabazinga Helen Namutamba ategeeza nga President Museveni bwe yakwatiddeko abayibi abava mu Busoga mu kibiina kya Busoga Talent and Musicians Network byawadde obukadde 3 ate banalungi by'obulamuzi mu Busoga n'abo obukadde 15 ze baaguzeeko emmotoka za drone okubatambuzanga. Mama n'esente eddaba kuyamba ku baana bulungi ab'Ebusoga entambula kubanga babeere basinanga ntambula bona esente zaabwe twagifunye ed'okugula ku vaani. Robina Nantale ne Donald Kire byakusakidde eggulu eno Bukedde TV. Agataliiko nfuufu bwe gatyo bwe tugatambuzizza. Beera bulungi, obweraba.